Okutandikira wano embuga obwakabaka bwa Buganda bweyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo owookubiri olw'okusiima n'asimbula emisinde egy'amazaalibwa ge wamu n'okusiima n'awuubira ku bantu be olunaku lw'eggulo nga kino kyagumizza emitima gy'Abaganda era n'okukuumira Buganda mu kifo kyayo. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agamba nti emisinde egy'amazaalibwa g'Omutanda ng'oggyeko okulwanyisa endwadde gikola ky'amaanyi n'okunyweza obumu mu bantu ba Buganda. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu asabye Obuganda okutwala obumu mu maaso ng'era babulagira mu bintu eby'enjawulo kiyambe okwekulaakulanya n'okuzza Buganda mu kifo kyayo. Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu yeebazizza na buli yenna yakoze ekisoboka okwetaba mu nteekateeka ey'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka olw'okusobola okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Ssekabembe yeetondedde abantu ba Ssaabasajja Kabaka abataasobodde kuyingira lubiri olw'ekirwadde lumiimamawuggwe n'abasaba babeere bakkakkamu era beegemese ekirwadde lumiimamawuggwe gavumenti esobole okuggya Uganda ku muggalo baddemu okwegazaanyiza mu lubiri lwa Kabaka. Mu ssaza Gomba bannaddiini wamu n'abakulembeze b'abakyala beebazizza nnyo Nnaabagereka Sylvia Nagginda olw'okuvaayo buli kiseera n'alambika abazadde ku nkuza y'abaana basobole okuvaamu abantu balamu. Akulira abakyala mu Busaabadinkoni obweggayaza mu bulabirizi obw'ennamirembe Caroline Male wamu n'omwawule ow'obusumba bw'e Bukandula mu disitulikiti y'e Gomba Reverend Michael Bwanika basinzidde ku mukolo ogw'okujaguza olunaku olw'okwebaza Katonda olw'emirimu egikolebwa abakyala abakristaayo ng'ekijaguzo kibadde Bukandula mu Gomba ne bagamba nti obubaka bwa Nnaabagereka obulambika ensi ku ngunjula y'abaana buyambye nnyo okutambuliza abaana mu kkubo eggolokofu. Caroline Mala agambye nti abazadde bangi mu Uganda basuulidde nnyo obuvunaanyizibwa eri abaana ekiviiriddeko abaana okukula omuwawa n'agamba yadde abazadde ebirowoozo babiteeka nnyo mu kunoonya ensimbi naye ate bandifissizaawo akadde ak'okugunjula abaana. Mbasaba abazadde bannange abaana baffe nga tubaweereza mu masomero okusoma chemistry n'okubala n'oluzungu tuleme okwerabira obuvunaanyizibwa bwaffe nga bamaama okusomesa abaana empisa okusomesa abaana obuyonjo ennyambala ennungi okulya obulungi okubuuza n'obwesimbu. Embeera zino endala values zino ziyigibwa waka yensonga lwaki bajjajjaffe baatugamba nti omwana omulungi ava ku ngozi kubanga maama gw'olina obbiyigiriza omwana wo. Y'omwawule Michael Eric Bwanika agambye nti ekisaakaate kya Nnaabagereka kikyusizza nnyo enneeyisa y'abaana ne yeebaza Nnaabagereka olw'okubunyisa ensonga eno mu buli kitundu kya Buganda. Reverand Bwanika agambye nti basazeewo okujaguza olw'emirimu egikolebwa abakyala abakristaayo olw'okubanga bamaama be basinga okuba n'abaana nga n'olwekyo bavunaanyizibwa kinene nnyo ku mpisa zaabwe. Mu masaza Buweekula ne Ssingo Kooti Emubende eyingidde mu nkayana z'abakulembeze e Kassanda ku nsimbi ez'okuliwa mu misango gy'ebyokulonda. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu katuwe ebikirawo. Kooti Emubende eyingidde mu butakkaanya obuli mu bakulembeze mu disitulikiti y'e Kassanda ku nsimbi ez'engassi buli omu z'ateekeddwa okuliyirira munne. Kino kiddiridde Jude Musisingo ono yali yeesimbyewo ku kifo ky'obwammeeya obwa Town Council y'e Kassanda okutwala munne yamuwangula mu nnakibiina kya Nuupu mu Mitego Sande mu kkooti ng'amulumiriza nti yabba obululu. Omusango guno olwatuusibwa mu kkooti, kkooti yagusala n'egusingisa Jude Musisi nti yabulwa obujulizi obulumika munne yamuwangula Mitego Sande obwali bulaga nti yamubba obululu kwogatta n'okukyusakyusa ebyali mu kulonda. Kkooti yalagira Jude Musisi aliyirire munne Mitego Sande ensimbi zonna ze yali asaasaanyizza mu musango guno ogw'okulonda era n'emulagira n'okufuba okulaba ng'azimuwa mu bwangu ddala. Kino kyawaliriza Mitego Sande okukola embalirira ya bukadde bw'ensimbi 31 munne Jude Musisi z'abaamuliyirira ng'ono agamba nti ze yali asaasaanyizza mu musango gwe baawulira mu lunaku olumu lwokka bwe ruti.
Kiro Jude Musisi yakiwakanya n'addukira mu kkooti era n'ategeeza nti nno ensimbi ze yasaba nnyingi nnyo nti kubanga omusango ogwawulirwa mu lunaku olumu gwali tegusobola kumalawo obukadde bw'ensimbi 31. Naye kati ebyo byonna ffe tubitunuulira. Nze nabagamba mbadde njogera n'abantu bonna batuukirire omukulu Mitego ensonga tuzireke kuba ffenna tuli beekasanda. Ffenna twali twagala buyinza, obuyinza n'abutwala. Abaganda bagamba tomegga n'oluma. Twayogerezeganya naye n'agaana agamba ye ssente azaagala akati olw'okuba tuli ba ku kitundu ne twogerezeganya naye ensonga ne zigaana. Naye ffe tetulina buzibu, tuli redde era tusabye kkooti etuwe biiruzi ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Kkooti kyenaasalawo, kkooti weenaasalawo tusasule miliyoni 3 nga tusasula, weenaasalawo tusasule miliyoni 2 nga tusasula. Kkooti kyenaasalawo waffe kkooti ngisabye nti nno ekole ebintu ebyo ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. So si ye Mitego nga ye bw'alowooza nti olwaleero olunaku lumu yakozesa obukadde 31 okujja okuwoza n'ateekamu ebigamba nti abaalyanga emmere buli omu essuwaani ya mitwalo 10. Kuba mbadde munnaabwe ate nze nasookera ddala ekasanda okubeera ku opposition nga tugamba nti katulwane enkyukakyuka era nabeetondera nti waliwo ebyasoba mba nabanyiiza naye batuleke. Naye abasajja batunyigiriza okutuuka ku levo gye tukola ki gye tuliko. Kinajjukirwa nti Jude Musisi yafuna obululu 1298 ate ye munnakibiina kya Nuupu era mmeeya w'e Kasanda Mitego Sande n'afuna obululu 1347 era ng'omusango guno ogw'okubasalirawo wakati eggweye guteekeddwako ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022 nga ogenda kuwulirwa omulamuzi wa kkooti ento e Mubende Kaggwa John Francis. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM Singo. Musaza Budwa ababaka ba Parliament abava mu bitundu bya Buganda balambudde tundu lya Bukomansimbi South eri abantu abakosebwa omuyaga ne bawa gavumenti amagezi etuuse obuweereza okutuukira ddala ku muntu wa wansi eyo masoso g'ebyalo. Ababaka bano ababadde basukka mu 20 bakulembeddwamu omubaka wa Bukomansimbi South mu Nanuupu Geoffrey Kayemba Solo n'omubaka omukyalo wa Bukomansimbi mu Nanuupu Veronica Nanyondo era batandikidde buyoga mu gombola y'ekibinge okuzuula embeera abantu baabwe gye balimu. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo ategeezezza nti basazeewo okutambulira wamu ng'ababaka nga kino kyakubayamba nnyo n'okusimbira ekkuuli amateeka amakyamu mu Parliament aganyigiriza abantu. Tutambuddemu n'ababaka bannaffe ne tulambula ku kitundu ne tulaba ne bannaffe abakoseddwa omuzira n'okulabika engeri ki gye tuyambibwamu. Batukoze bulungi, kirungi emmere minisitule y'ebigwa bitalaze twagitaddeko amaanyi n'etuwa era tugenda kugisaasaanya okutandika n'olunaku olw'enkya. Ne batambulako n'okulaba ebintu ebyenjawulo omuli oluguudo olubintu tuba tunaalwogerako nabo bajja kumanya olube ekyabakuza okudda Mateete. Ne batuyambako ne wano mu nkereziya zaffe 2 ez'ebuyoga n'eyawano e Serinnya ne batuweeyo ettuwa ery'amaanyi era tubeebaza nnyo batuweeseza ekitiibwa. Ababaka ba Nanuupu okuli Kiyaga Hilale, Dr. Yudamani, Kanyike Evans, Alan Mayanja Sebunya, Geoffrey Lutaya, Abubeka Kawalya, Joyce Baagala Ntwatwa, Helen Nakimuli n'abalala bawagidde n'enteekateeka ezigenda mu maaso mu kitundu ekyo. Ababaka era beetabye ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimbira ennyumba abafaadha ku kigo ekipya ekya Serinnya mu gombola y'e Butengera nga wano ababaka bawaddeyo ensawo za seminti 200 n'ensimbi enkalu obukadde 14. Reverend Father Francis Mayanja bwana mukulu w'ekigo kya Serinnya yasooka yeebazizza nnyo ababaka ba Parliament abava e Bukomansimbi olw'okukola emikwano egisobodde okubakwatirako n'ategeeza nti bakulwana amasajja bakulaakulanye ekigo kyabwe. Agambye nti beetaaga ensimbi eziri eyo mu kawumbi akalamba okumaliriza omulimu gw'okuzimba ennyumba z'abafaadha. Njagala okwebaza abantu ba Katonda mwenna abasobodde okutambula naffe mu mbeera eno enzikyali enzibu kyokka ng'ebadde enzibu ddala eya COVID. Eserinnya wano tuzimba kifo kipya, nnyumba y'abakulu yabasaasire dooti. Ekifo ekipya si kyangu kya kutandika naye nnyumba y'abakulu eno tetwagala okutandika olwaleero nga tumaze okufuna bannaffe abaana enzaalwa abaava e Kampala n'abava ewalala ate n'ababaka ba Paalamenti aba Nuupu nga bakulembeddwa Mubaka Honorable Solo n'omubaka Veronica ab'e Bukomansimbi batusindiseemu era tugenda kutandika omulimu guno. Si mwangu, embalira ya ssente nnyingi naye entandikwa waakiri tugifunye katutandike. Omukama Katonda anaatwongerezaako.
Mu ssaza Butambala omutuuze mu kabuga k'Ebulo mu disitulikiti ey'e Butambala gwe basuulidde ebintu ebweru n'oluvannyuma ne basuula ennyumba ye ku ttaka alaajanidde bekikwatako bamutaasa afune obwenkanya. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Omutuuze Tonda Hamimu ow'emyaka 56 ow'Ebulo mu Butambala gwe basuulidde ennyumba ku ttaka nga bagisudde bawoza kimu nti bannyini ttaka ennyumba kwebadde. Kigamba okubanga omusajja ategeeseko limu lyokka erya Swale ng'akolera mu Kampala yapangisiza abavubuka bakanyama ne bagenda n'embazzi n'ensuululu ne basuula ku ttaka ennyumba ya Tonda Hamimu na buli ekibadde mu nju ne bakikasuka ebweru. Tonda Hamimu abadde takyasobola kwogera bulungi. CBS bwe mutuuseeko agambye nti poloti mwe yazimba ennyumba eyo yagigula emyaka 7 emabega okuva ku mutuuze ategeeseko limu lyokka erya Kamaadi abeera mu Bulo ne ku kyalo Ndeese. Kyokka ekyewuunyisa Kamaadi ng'akolagana n'omusajja omulala ategeeseko limu lyokka erya Sebuliba beekobaanye n'omusajja oyo Swale ne basuula ennyumba ye ku ttaka. Muwala wa Tonda Hamimu nga ye Nansubuga Sumaiya agambye nti kitaawe anyigiriziddwa nnyo nti olw'okuba balabanga mwavu n'asaba bekikwatako baveeyo bamuyambe afune obwenkanya. Naye taata wange yafunye obuzibu naye ndaajanira ofiisi ya RDC deputy RDC bekikwatako mu Butambala okuyamba taata wange kuba bamulabye nga talina busobozi nga naye yasobola okufuna ekintu kye nga bye bakimuguzizza. Omwami Kamaadi omwami Sebuliba gwe baga nti yaguzeewo ne balaga nti bagenda kuba balambulukufu Swale ne balaga bagenda kuba okusasula taata wange balyoke bamenye ennyumba naye ne bagimenye mu butakkaanya nga tebakkaanyiza naye n'ebintu bye byonna byayonoonese tebamuwaddeko n'ekimu era n'asigala nga talina kyafunye ali mu bbanga. Naye tulaajanira bekikwatako mu Butambala bayambe taata wange kubanga yafunye ne stroke esaawa talina kyategeera ku biriwo. N'ensaba buyambi eri bonna bekikwatako banyambe bayambe taata wange afune obwerufu ku kintu kye bamuliyirire baliwo ebintu bye bonna bamusasule. CBS bwetuukidde omusajja Kamaadi gwe balumiriza okuvaako emivuyo egyo agambye nti ye yatunda dda n'abivaamu ate Sebuliba n'alumiriza Kamaadi nti ye yaguza Tonda poloti ate n'amutunda ne mu ttaka. Amyuka RDC w'e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Pax avumiridde ekikolwa ekyo. Ku CBS nze Patrick Serugo. Okuddayo mu ssaza Buddu minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Vincent Ferrerio bamulanga Kisempijja awanjagidde abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu ne mu Bendobendo eri e Masaka okuyambako gavumenti okunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu naddala mu kiseera kino ng'abatujju bagaludde okutuusa obulabe ku Uganda. Minisita bamulanga Kisempijja obaka bunaabutisa omumyuka omubaka wa gavumenti atuula e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Pax ku mukolo banna NRM e Kalungu kwe basabidde n'okujjukira ebirungi ebyakolebwa yali Registrar wa NRM e Kalungu David Livingstone Matovu Muzzanganda era nga yaliko sipiika owa Greater Masaka. Omukolo guno gubadde mu maka g'omugenzi Bukuula mu disitulikiti y'e Kalungu era nga mu bubaka bwa Ssempijja agambye nti okumalawo ebikolwa eby'obutujju abatuuze basaanidde babe n'eriisa ejjogi naddala ku bantu be batategeera mu bitundu byabwe. Yambulidde okubategeeza nti bakulu ensonga y'obutebenkevu nsonga nkulu nnyo era nga waliwo bannaffe abeesomye okulaba nti ensi yaffe egezaako okutabanguka. Bassebo ne bannyabo ayagala okubakakasa nga bannakalungu ate ne bannayuganda mwenna nti akola butaweera nga atumibwa mukama we okulaba nti embeera yonna ebeera bulungi. Era wenjogerera omuzindaalo guno nga okuva we baali batandikidde okulowooza mu kututawaanya abantu abasinga bakwatiddwa abo abali mu nkwe ezo n'abatonotono bakyekukumye ebweru wa wano. Kale ayagala okubakusooka okubagumya nti emitima gibabeere wamu naye ateera n'okubeera bulindaala kwabo bimutategeera naddala mu bitundu byammwe. Nsonga nkulu nnyo okutegeeza abakulembeze n'ab'ebyokwerinda bonna mu bitundu byammwe ku bantu bemuba temutegedde. Ku mukolo guno minisita Vincent bamulanga Kisempijja awaddeyo ensimbi obukadde 2 ziyambeko okulabirira abooluganda lwa Muzzanganda omugenzi ate bo banna NRM e Kalungu nga bakulembeddwamu nnyini ntebe we NRM e Kalungu agitwaha Kiganda Sonko ne bawaayo akakadde kamu n'ekitundu okuyambako abaana b'omugenzi. Agitwaha Kiganda Sonko era ategeezezza nti abakulu ku kitebe kye NRM ekya Ddondo mu bwangu bagenda kusasula ensimbi zonna omugenzi ze yaleka abanja ekibiina. Omusumba
w'ekiwoomya Reverend Henry Mabuuka nga yakulembeddemu okusaba yabuuliridde abantu obutwe okweteekateeka basinkane omutonzi waabwe nga tebalina nziro yonna era n'asaba bannabyabufuzi bayambenga bannaabwe nga bali mu buzibu. Tubasaba buli muntu wali weteeketeeke omanye omwana tebamuwerera mu bukulu naye bamutandika muto okumusobozesa okubifuna kyagala okufuna mu bulamu bw'ensi ng'akuze. Ne bannaffe ebyobufuzi nga muteeketeeka okulaba nga musobola okuyambako bannammwe. Mu mbeera kati ng'eri wano muzaganda afiiriddwa afudde alese abaana abato. Mukoze mutya okweteekateeka okulaba ng'embeera eyo musobola ogivuunuka okulabika ng'ekitiibwa kya NRM kisigalawo ne maka ga munnammwe ng'emwatambula. Kubanga ensi yonna erabye abaana ekigambo kizibu nnyo ne bateekeddwa okuyambibwa. Naffe tweteeketeeke ne mu bulamu buno obw'omwoyo tuwere buli kisaanidde kiveemu. Kristo bw'alijjayo gwe tulowooza nti aluddewo okutuuka atusaye nga tweteesese nga tumwaniriza so nga tetumwekanga bwekanzi. Mu ssaza Mawogola ng'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 66 gaakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo, omubaka omukyala owa Ssembabule wamu ne bba balangiridde nti bataddewo sseddume w'ente 2 era ng'ente zino 2 abantu b'omugombola ya Musaale Lwebitakuli bagenda kuzookya bazirye ku mazaalibwa ga Beene ag'omwaka ogujja. Omubaka Mmeere Beegumisa ne bba Wilberforce Beegumisa kino bakirangiridde wakati mu bantu b'Omutanda mu kibuga Lwebitakuli. Omusumba Mmeere Beegumisa atenderezza nnyo enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda zonna era ne yeeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka nti okukola enteekateeka ezitaliimu yadde okusosola mu mawanga oba ebyobufuzi era ng'aliko n'enteekateeka z'alangiridde okwongeramu amaanyi omwaka ogujja. Twebaza nnyo bambi Ssaabasajja Kabaka ne birthday tumwagaliza amazaalibwa ga malungi. Enteekateeka ebadde nnungi era tusuubiza okwongerangamu amaanyi bulijjo okukubiriza abantu baffe okwewala endwadde zino zonna, fistula, kansa, HIV, AIDS, naye okusinga emisinde gino gitugatta, gituleeta awamu nga temuli madiini, temuli byabufuzi, temuli mawanga gaffe. Twebaliza ddala emisinde gino gitugatta nnyo ng'abannassente. Olwekyo omwaka ogujja mulinzikiriza era ku 10 nemba waako oba nga 5 oba Katonda alinsobozesa n'ekifuuka 15 simanyi. N'olwekyo nze ndi mulunzi era ndi bulimi mukimanyi kati ekyokuba waamu ente emu muzango omwaka ogujja tikiriimu sita. Abantu b'Omutanda nga bava mu mawanga ag'enjawulo abawangaalira mu ssaza lye Mawogola beeyanzizza Beene olw'enkolagana ennungi eri mu Buganda n'enteekateeka z'Obwakabaka zonna ezitasosola mu bantu. Hati nkitwe abalwebitakuli twasemererwa munonga kureba ngo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka giiza oku twirukanga n'omubaka wiitu Mmeere Beegumisa mbwenu yatusemeza yatwana ente y'okugasuura mwaka ogukwiza twaza kugirya Ssaabasajja Kabaka yebale kutayo emisinde n'abaana n'abakamwana twena nituza kwirukanga emisinde yebale kutayo emisinde ati nkeje emisinde twani twirukanga ntuuminga amaguru nigarekura abokuba amaguru gakwise tigakarekura nituhinga kwonka tukarekura gyenka kutwirukanga tusemererwa kandi Ssaabasajja Kabaka tumuhereze ekitiinisa. Ssaabasajja Kabaka owangaale. Abantu b'omugombola ya Musaale Lwebitakuli okubadde Musaale Kaggawire Kasujja n'ennyini ntebe ow'egombola Lwebitakuli Akabwayi Stephen Ssenyonjo bagambye nti mu kiseera kino balinze enteekateeka endala ey'omwaka ogujja efulumizibwe ab'Obwakabaka bwa Buganda olwo batandike okwetegeka n'amaanyi mu misinde gy'amazaalibwa g'Omutanda eginaddako era basabye abategesi bongere ne ku miwendo gy'emijoozi gituuke ku mitwalo egisukka mu 20. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze